tuli mu Akabbinkano ku Bukedde TV n'abakulu twogera ku n'enteekateeka y'eggwanga mu budde buno nga okulonda tekunaba kubaawo. Naye nga sinagenda eyo nebaza omukyala Kabanda ow'ekitiibwa Kabanda okuva e Masaka. Watusuubiza ekyalaani okiwa aba Open Troop Technical Institute. Wakikola mu Lwatu nga ne Katikkiro waali n'onkwasa essente z'ekyalaani ekyo mu Lwatu. Bakwebaziza nnyo era bagenda kugenda maaso n'okukola. Mukulu Livingstone Sewanyana Dokita, ensi eno bwe tunaginywereza mu maaso ng'ebyobufuzi ababirimu si badde babirimu olw'ensimbi eziri mu byobufuzi. Ate awo wadde ogenda kulabira byakulonda eri maaso Sseddwa agenda kubeera gwe pulezidenti w'ekyo era lipoota ndowooza batandise dda n'ogiteekateeka bwenda afuluma kuba no awasooka tutandikidde. Naye ebyobufuzi biri so commercialized. Kyena kubuuza ntugenda tukoye tutya okumalawo ekizibu kino. Ensonga eyo ngumu. Obuzibu bwe bujjidde abantu okulowooza nti okulondebwa erina kubeera bizinesi yaabwe, nti si service, si kuweereza. Abantu abasinga tebakiraba mu ngeri ya kuweereza, kiringanga ekifuuso eky'obusuubuzi. Obuzibu bw'ekyo buli nti ekisooka abantu abalowooza nti tebandyenyigidde mu bintu bya kugula kugula abalonzi, abo bo tebajja kwesimbawo era weesanga nti tebasobola kubeera mu bukulembeze kuyamba abantu. Kati kiba kitegeeza nti tulina okuddayo abantu ne batandika okwekuba mu mutima ne balaba ddala ddala gwagamba nti ogenda kuweereza kisaanidde okubeera nti oli gw'oyagala okubeera nti akulonda ate omugula buguzi. Olwo abatalina ssente olwo banaakola batya? Ebyokulonda oba okulondebwa tebalina kubibeeramu. Awo nno wali ddala obuzibu. Ekyo ndowooza ekyo kiri oyinza okiyita mu lufuutifuuti value system. Abantu baffe ddala ddala abeesimbawo n'abo be bawa ssente mu kalulu bamanyi obuvunaanyizibwa bwe bagendako, era ndowooza kye kireetedde abakulu we batuuka eyo okubeera nti babasaba buli kimu, tukolere tuwe oluguudo, tukola kino, kubanga olinganga eyali asuubiza nti bwe banaakulonda byonna byonna ojja kukola ki, ojja kubibakolera. So nga ate gwe oli mubaka bubaka oluusi oli ddoboozi ly'abantu. Ekyo nakyo kyetaaga okutunulamu ennyo. Kati gavumenti mu ssemateeka erina obuvunaanyizibwa okusomesa kimuyita civic education abantu obuvunaanyizibwa bwe balina. Mu butuufu singa omuntu avaayo ng'ayagala kumulonda ate nga akozesa bukozesa ssente, Munnayuganda amanyi obuvunaanyizibwa omuntu ono bw'alina teyandimulonze. Waliwo n'abagamba kaakati nti bwazikuwa wakirizige naye tokola ki, tomuwa. Amanye nti kiwa kyeyakola kyali kibi. Kale nno tukyalina obuvunaanyizibwa abantu okutegeera nti abantu bwe beesimbawo baba bafunye obuvunaanyizibwa obw'okuweereza si obw'okubeera nti bafuuka bakama baabo. Ate ndowooza awo wali obuzibu. Kati n'enguzi eno era evudde oluusi eva ku ekyo nti abamu bwe bamala okulondebwa ne baagala beesasule. Beesasulira ku zaani, beesasulira ku zaffe ez'omuwoomusolo, beesasulira ku ezo ssente ze babaweereza eyo mu disitulikiti, beesasulira ku buli pulojekiti ezze. Ekyo kivaawa? Kiva eri mabega. Balondebwa mu bukyamu, tebaali batuufu. Abantu abatuufu ebiseera ebisange baatya, tebaalina ssente. Ate era nabo bwe baatuuka mu bukulembeze oluusi nababanga nabo tebakozeseza bulungi obuvunaanyizibwa obwo. Weekitiibwa Namayanja tolina kukaddiwa nnyo wadde nze nkuyita jjajjange oli wa mulembe gwe. Baakutikka nno omugugu munene nnyo bwe nkutunira wano. Minisita w'ebya mawulire n'okuluŋŋamya eggwanga. Eggwanga ly'oluŋŋamya bwe litaakutuuleko lijja kuba bukwi. Ebyobufuzi bifuuse bya ssente nnyingi, tukole ki? Ekisooka ne bannaffe bano bye boogerako
kubanga bwagambye nti constitution ewa government obuyinza okusomesa abantu ngera bwe butuwa okutereeza mu ssemateeka naye nabo ne bavaayo ne bagamba nti katukwasiza omu ne government tukirage nti bino balina okukikola n'ekyo ekya civic education nze ndowooza nti kitukwatako ffenna nze nawulira ennaku mu 28 ensi ez'ebweru naddala America ze zimu kuzaayogeranga tukoye era bw'otunira reports za 26 n'emabega keeri nga bamu kubagamba nti government eteeka ssente nnyingi mu kulonda naye oluvannyuma lw'akalulu ka President Obama aka 28 nga yateekamu ssente ezitamanyiddwa bungi kubanga bo balina ne options 2 nti either ofuna public funding noba ng'oweebwa ssente government kati bw'oweebwa ssente government kiba kitegeeza olina ekkomo kwolina okukoma okukozesa obungi bwa ssente bwolina okukomako naye President Obama candidate senator ebiseera ebyo ye yabiva namu naga nti nze eza government saagala kanzire wano nga ssente ze yakozesa zigatta ez'abanne ba candidates kumpi emirundi 2 emabega okuva kalulu aka America teddangamu kwogera n'ekitebe wano tekiddangamu kwogera kukozesa ssente nnyingi ku ddoboozi lyekyali kikozesa luli nakana akalulu akabadde aka 2012 kabeere Republican candidate Mwami Romney, Governor Romney naye yagamba nange saagala ziri so bebamu kuba naffe nze ndowooza nti kitwetaagisa ffenna eddoboozi liveeyo lumu tugambe nti tukendeezezza tutya abamu kufa abadde mu byobufuzi nga tetunaba kuba nze concept yange y'ebyobukulembeze oba ya politics nga Dr. Sawanyana bwagambye it is a service buweereza fe abatandikira wansi ku kyalo ekalaji ku kakiiko k'abavubuka ak'ekyalo ak'omuluka empwedde ak'eggombola watali wadde nusu nga tusiso sikera bukezi nti nvudde gye nvudde nyingidde mu parliament nawulidde basasula obukadde 2 buli mwezi naye ebanga calling okuva wansi awo ku kakiiko k'abavubuka ak'ekyalo tewali wadde nusu n'ak'omuluka n'ak'eggombola n'aka district okujja kati youth livelihood gye balese youth livelihood project ali nayo nga si yabakulembeze wabula egenda mu bibiina by'abavubuka nze ndowooza nti kitukakatako ffenna gavumenti civil society ne bannayuganda bonna teri mukulembeza ayagala kuwaayo ssente naye kiva mu bannayuganda kyekiri kyeŋŋambye nze ng'omuntu abadde mu kalulu ebbanga eddene nti lino ebbanga lye tubala kubanga bribery wano tutreatinga symptom naye tuddeyo ku basics bribery eva ku ki nti bwe mba neesimbyewo naawe tetuli regulated tewabaawo kitukugira wano mu mwaka guno ogubulayo so nga ate akalulu wekakolerwa wali tugenda okutuuka okubeera nominated as candidates nti tufuuse ba candidate abajjuvu ng'emyezi giri 2 tolina nnyo kyoyinza kukola kikyusa mu myezi 2 gwe ne bwonoga nze sijja kugaba ssente kantambule nja kunnyonnyola abantu twesanze abavubuka abamu nga atuuze n'ettaka ayagala kwesimbawo ano katufundako n'abavubuka naye babijodola abakoledda ng'ekizimbe kyekida akituuze kyobola abamu kuffe tujja bivaamu mangu because really gwojjanjaba olina kukubira essimu n'aga nti honorable oli ludda wa nti ndi mu kibuga nti batusiibudde omukyala bamulongoosezza tuli wano mulago naye tetulina zituzaayo waliwo member wa parliament omu yalina minisita bamutwalira maiti awaka bamukubira ng'ali Masindi ne bamugamba nti omuntu atufuddeko wane mulago tetulina ssente zitutwala Arua n'abagamba neesiriiyo bina tetulina kyakikolera ne bavuga maiti paka waka katumulinda akomewo atuwe ssente so teri mubaka wa parliament ayagala kubeera mu mbeera eyo oba kansala oba chairman LC5 naye nze ndowooza ffe tulina tuddeyo ku basics nti bribery eva kuki ku demand eziva mu bantu njagala tuwegatte wamu ne civil society ababaka olusi batyo byogera nze sitya byogera kuba sigenda kwesimbawo nakaseke naye ababaka ati okwogera okugamba nti bannange sijja kujja mu niigiina kubanga eriyo ssente church fundraising nawaddeko wali wano sijja kuwa wonna bakwetaaga ate bw'owaako mu fundraising ku muzikiti olina okuwa ku yaba Seventh Day ku yaba Katoliki eya Protestant n'eya Pentecost eri wali otherwise bw'otakikola bagamba osoosodde
so demands eziva mu public zezireta ebintu bino byendowooza nti tulina okuddayo ku basics. Bribery eva kuki, lwaki akalulu kali expensive, nga bwe ngambye waliwo ebyetaagisa. Bwe mba neesimbyewo mu Nakaseke yonna district nina okutambula district yonna, so neetaaga amafuta ogenda okusinkana abantu, neetaaga okukubisa ebifaananyi posters, neetaaga okusasula ba agents abatuula wali nga sina kubasasula kuba togenda kuwa ssente muntu nti nkusasudde, but yeetaaga ekyemisana. Bwe mba nina polling stations 2 e Nakaseke yonna ntaddeyo abantu balina okukola omulimu ogwo. Nze ndowooza nti issue based politics fenna tulina kukwatiza wamu, bannaffe bano nga bwe bakutte ku bino naffe tuveeyo nga gavumenti. Nze kyekimu ku bintu actually byenjagala nti ne bwe mba nvudde mu parliament njagala nnyo okubeera mu layini eyo kuspearheadinga nga tutegeeza bannayuganda kitugenda kufiirwa abakulembeze olw'ensimbi. Wampadde ensonga emu nkulu nnyo mwakikiriganyiza kubanga ya bribery abantu okubba fena twalagadde omuntu abbiddwa ng'okwatiddwa mu kituli teyalagadde kwesimba ne bagenda biteesaako tayinza kujja kirowoozo ng'omuntu mpadde kyange siwadde kya gavumenti naye nga bottom line tetukyagala temwagala abantu kugulirira. Tulina ensonga nnyingi nnyo ng'era bwe wawulidde. Ey'okugulirira si eyokka n'okubeera nti baba bakuggyemu mu lwokaana ate n'okomawo. Waliwo ensonga endala ekwata ku kakiiko kennyini akalondesa obuyinza bwako. Twagala obuyinza bwako bwongeremu amaanyi. Kati bw'oba otunuulidde okulonda okubaddewo emabega, tubadde tugenda ne tufuna lipoota ne bakugamba nti mu kitundu gundi wabaddewo okubbira, mu kitundu gundi ogundi yazze n'akozesa eryanyi, mu kitundu kegamba wabaddewo emivuyo. Naye ng'akakiiko kano oluusi kaba tekalina buyinza bwankukunala kusobola kumalawo mivuyo egyo mu kiseera ekyo bwe kyetaagisiza. Abamu babeera n'enjota, abalala b'amaanyi nnyo. Kati nga twagala obuyinza bw'akakiiko mu kiseera ekyo ekyokulonda bubeere nga bwongerwako butya? Bwongerwako nti asobola okulagira, akakiiko nga kasobola okulagira nti poliisi genda okwate gundi muguleko mangu omusango kubanga tulaba nti waliwo ki obutali bumativu mu mbeera eyo. Obuyinza bw'akakiiko obwo bwetaaga okutunuulira. Ekintu ekirala kikwata ku nkaayana ezitera okubeera mu biseera by'okulonda. Ndowooza muziyita constituency boundaries. Niyesimbyewo ate ono obuyigirize tebumala, tebukwatagana naki, wabaawo emivuyo egyo. Kati ate ng'akakiiko kalina okusalawo. Kati ebiseera ebisinga bwe kaba kasazeewo oluusi abantu abamu tebamatira. Kati ne twesanga nga twetaagawo body gye twagala okuyita election administration tribunal. Kagamba akakiiko akandibadde katondebwawo chief justice nga kasobola mangu okutunuulira ensala ne kakola ki, ne kabeera nga kajjawo obutategeeragana obwo. Kubanga akakiiko bwe kasalawo abamu bagenda bagamba nti beekubidde, nze bansaliriza abo bakoze bwe bati. Kati ate nga tewaliwo kakiiko kakola ki akasobola okutawulula amangu ago. Twagala akakiiko ako kabeerewo nga kapointing bwani chief justice mwaka mulamba nga tekonakola ki ng'okulonda mutegeeza emyezi ebiri okuva leero kandibadde katondeddwawo kubanga kandibadde kagenda katunuulira emirimu gy'akakiiko ne oluusi n'enkaayana ezijjawo amangu ago ne kabeera nga kakola ki kagenda katawulula egyo bagiyita tribunal. Simanyi nti olina kyeyongera ku ekyo. Kirina ekisooka nze ndowooza awo tuba tuwanvuya buwanvuya kuba chief justice era yalonda abalamuzi. Ekitongole ekiramuzi kye kironda abalamuzi ku level ezo. Otherwise okuteekawo electoral commission si yesalawo okwenkomeredde, yeegamba nti atulaze kino alina olevo, alina erevo, alina kino na kino na kino. Era bwebaayo okwemulugunya ebiseera ebisinga babituulamu, naye era okunoonyereza kugenda mu maaso oba omuna petitioninga ne bagenda mu kooti. So ndabanga abateekawo omutendera awo
okuwanvuya obuwanvuya kuba neeno tribunal siroza nti ejja kukola ekyenkomeredde ultimately courts z'eggwanga ze zirina okukola ekyo. Ekyokubiri nze ndowooza nti akakiiko k'ebyokulonda kalina obuyinza. Mujjukire nga bengambye nti tuzze tulonda ebintu bingi nga bikyuka. Twatandika okulonda nga abajasi balondera mu barracks. Ne mu 2006 nsuubira nti abajasi balondera mu barracks. Olwaliro tebalondera mu barracks era akakiiko kaboneka nti baveeyo mu barracks eyo oba oliawo mu barracks eyo eriyo ebigenda mu maaso bye tutategeera. So okulongoosa nze ndowooza kuzze nga kuva mabega ate ne waliwo abamu babaka bannaffe actually civil society si babaka pase abagamba nti ne proposals kyalimu ndowoozereeza sedu nti akakiiko kateekeddwa kabenga keetongodde kali independent kibanga ekitegeeza nti akakiiko actually okulonda kwonna kwe tuzze tubeera nako kabako sayidi gye keekubidde. Senga akakiiko ako kali kabadde kabeerako sayidi ze keekubira NRM teyandiruuzinze kuba ffe tuli mu buyinza tulina majority mu parliament naye tulina ebifo bye tuluuzinga ne tukkiriza nti abo baatukoze eki baatukubye. President n'agenda n'aya campaigninga kuba already president abalaze sayidi gyakola ki gyaliko n'avaayo n'acampaigninga ne batusinga neddayo n'atuula. Akakiiko ne kalangirira nga tekalina nakwekubira kwonna tewali akatiisiza ne kagamba nti kande tuwe NRM yagudde wano eriyo ebifo bye tubaddemu nga aba NRM baabiwangula ne tuddayo ne batuwangula ne tukkiriza nti actually baatukoze eki eruwero baatuwangula wangi. By the way onebo basajja balaba ebushenyi yali kande tuwe NRM nga yawangudde eyakomawo yali FDC ne tukonsidinga nti baatukoze eki baatuwangudde. So bwe kibanga ddala tutuuka ne ku level sitting government nega nti awo baatuwangudde ne tugenda mu maaso ne batutwala mu kooti n'olabanga candidate oba omubaka yalondebwa ku tiketi y'ekibiina ekiri mu buyinza ne bagenda mu kooti esookerwako naye ne bamuwangulirayo n'ajulira mu yokubiri n'ajulira mu yokusatu paka mu gundi mu Supreme Court oba kati twakikomya nti tuli ku court of appeal still ne bamuwangula ne tuddayo mu kalulu bw'aba awangudde n'akoma bwe baba bamusinze n'akola ki n'agenda maaso. Kitegeeza ki ky'ogamba nti akakiiko keetongodde kakola emirimu gyako nga tekaliiko kyekubiira. Tutunulira ne mu bino ebya amagye oba ebitongole ebyokwerinda we biyingirira mu kulonda. Akalulu akaggwa aka 2011 nga bengambye ntuze tulongoosa ke kamu ku bululu obwasinga okubeera peaceful okusinga ku 2006. Kampala wano balina emivuyo mingi so tuba tugamba nti tulabe nti ebintu bitambula bulungi bannaffe baleeta amaanyi naffe ne twagala embeera tugitereze bulungi naye nga general okutwalira wamu akalulu ka 20 incident ndowooza mu kalulu konna yali emu yali Mbaale awawulirwa ne ku kwegugunga naye nga katika mu program yeso sokubera nga mulina mmwe ate inshallah mukama katwadde obulamu tujja kukoma leero tulina ebyokunyonyola abantu bengi ne bulona birowoozo biva mu human rights initiatives yonna gye biva mu civil society ebiseera ebisinga ne bootayita opposition kujja biba bifaanagana n'ebya opposition. Ennaku zino bakola ne press conferences wamu actually oluusi tulemu okumanya oba twogera na civil society oba opposition kwaye batulamu press conference tebatuyitangako nti bannanga NRM kuba gwani agambye nti ffe tetulina bitunyiga waliwo okutugamba nti mukyali awo naye ekintu kino senga mukitunuulira mujje tukikubaganyeeko ebirowoozo olumu mutegereka mukulusebanya mu maaso g'abantu ne mulabika obanga mmwe abayamba abalera okuweka n'okuwembejja opposition mu ggwanga. Tusinzira gy'obudde naye kagaffe bwe tuba tuleeta ensonga badde saagala kyogera bandigambye nandyogedde ki ate omanyi olayo onale bwaleese ensonga ze sireese nayogedde yaleese ku byakwetegerera kw'akakiiko bibadde mu public domain really naye kagamba ekikulu kiri nti bwe tuleeta ensonga ffe tuzireeta ku lw'abantu ate era twagala nnyo okubeera nti buli sayidi yonna
tuogeraganya abantu bebaluwa nange ndi muntu waliwo n'omulala ajja okwesimbawo ku tiketi nga talina mu parliament naye nga ajja ku tiketi ya NRM so impression eyo gye tuteekawo erowooza nti buli eyesimba ku side ya NRM tekibeera mu interest y'abantu because ono omulala agenda okujja nga ye tanaba na kuyingira mu gavumenti naye naye ayagala level ground ayagala bitambula bulungi tufuna nti buli lwoleeta ensonga olw'okubanga ogireese oba si katugambe kati kanjogere ku kintu ng'ekyo ekisanja ekisanja mu 2006 twakijjawo naye ng'ate bw'otunula bw'oddako emabega bwe baali bakola ssemateeka bannayuganda ensonga eyo baagiteekako nnyo ki essira kati bw'ova eno n'ogamba nti ekisanja kiddewo awo amangu ago bakutandika kutwala nga temwogeranga ku federo kuba bannayuganda naddala wano mu Buganda kyekimu ku bye basimbako essira naye sirabanga sibosa tebwevayo nega nti abantu baffe bano aba Buganda basaba federo tugiteekemu amaanyi naye ekiseera kyayo kituuka era waliwo n'abajjogerera nga bagistadize ne bagiraba naye kakati nze ntunuulira issue eno eya transition bannayuganda nabo ensonga bakwatako baagala okulaba nti transition ebeera nga ya mirembe era obadde owulira honorable n'abatulaba kakati nga batu bagamba naye Uganda ye eribeera ddi ne transition eri peaceful kati akawaayiro ako we kaateekebwawo namba 15 subsection 2 kyali kigendererwa kwe kuba nti tutandika okusima musingi nga bw'ogambye nti NRM yeze erongosa mu byokulonda n'okulaba nti ebintu bya democracy bitereera kyali kisuubirwa nti akawaayiro ako kagenda kuyamba kati akawaayiro mu 2006 ne kavaawo kati bw'ovaayo n'ogamba nti akawaayiro kano kandizeewo amangu ago ofuuse waki opposition kagabulire tuleeta ensonga oluusi zolaba nti ate no si zaffe nti ffe wadde ffe naye tuzijja mu bantu eri ate olwo ffe bakubako akalulu mwe bakubako akalulu nina mandate gyenja n'okgenda nga mu real accountable nti omuntu yakwata akalulu ke actually kati wali obuzibu kunze yalondebwa n'abatudde wali abantu 8 ne batandika ekibiina civil society ne bawandika proposal na buli kimu ne bafuna ne funding ya tetumanya wo olusi gyevudde ne interests ne honare mugenda ne mulowooza abantu bali 8 sebo nno bino bibino bye mwongerako birina bamemba okumala eggwanga lyonna nosanganga membership yonna oli mulemezi munnaye naye tudde bulemezi n'ogenda ku kyalo n'olanya n'okulanya n'otambulamu ng'Omuganda ne bamanya nti katutumire eddala ono owaffe ngera bagamba Abaganda tugamba nti oguzanga ku busenze n'otaguza gye bakola ki so nina mandate kuba nina okuddayo eyo whether ndi mu kalulu oba ndi mukulembeze oba siri mukulembeze ye waffe nolwekyo kinkakatako okuba nti nkola ebyo ebisaanidde nti ne bwe mba nvudde mu kulembeze nzirayo ekanga ebintu ndi accountable really naye bano bannaffe ebiseera ebisinga babeera accountable eri ba funders gye bajja ssente Dr. Sewanyana y'omu ku babiruddemu really nga bwagambye ayinza okuba nga ye abuukako ku level eyo naye eriyo bannaffe gw'ogambye nti ebibiina bino n'eriyo abatuula bana ne bakola ennaku zo bakwita kufumba jjinja ne bafumba ejjinja lyabwe naye obaokiraba oba okiraba nti ekyo ekintu tekirina naye nze nalondebwa abantu emitwalo 4 okubuza akatuka era akanga kamwanayinki ow'ekikomambuko kati gavumenti yaffe tesobola kuyamba ku civil society gifunding kubanga ne civil society sente ezijja mu gavumenti z'ebulayi nedda tulina bye tukola nabo ebya civil society lwakuba bo balowooza nti okukola obulungi civil society olina kuba gavumenti nti buli lwovaayo nonga nti gavumenti kino ekikoze bulungi awo international community oba eyinza okulaba tetuganye nga wala bwe tubeerawo ne opposition etuyamba okwechekinga era mbadde mugamba wali nti si oba oli awo bakola research gwe mulimu gwabwe bakola research ne banoonyereza ebintu bino
Kabaka singa n'okusinga nze ali mu parliament kyekiri kyeŋŋambye nti ne bw'oba olaba nti gwe kino lwaki tovaayo noga nti nga bw'otula n'owopposition nga bw'otula n'owopposition n'ogamba nti kino ekisinga otutiisa kwe kutuuka ku level nti ne press conference bazikola bonna kati nze ali mu gavumenti bayirawo ne serious note nzikiriza nkozesa ekigambo kino byebino bye twayogeranga ku by'emmengo nti buli lwe wajjanga ne weerimbika oli wa kibiina ne weerimbika mu Mengo kati nze bwe nvaayo nga nti njagala ngende nga bwe naye na bano buli lwojjanga okulembedde oba gw'okulembedde opposition oba opposition yekulembedde nange ntandiko ga nti ddala kino kiri mu good faith. Program efe enedako nga mukama tukwate obulamu ejja kutandikira ku ekyo mistrust obutesiga lumu buva mu gavumenti obutesiga civil society ne civil society obutesiga gavumenti ekivambu buli omu n'abanga akola bibye so nno nga bonna bagamba babikola ku abantu wekiri bankobeza okujja mu program tukabaza nnyo kukusibanya n'okujja nsaba mwogere mu maaso wa kamera eno kamera zino ziwano nti bwe naabayita mu bbanga etasukka mwezi gumu munaddamu embi mu programu abaffe tuli baweereza b'abantu wotuyitira wonna tujja ddala fe abalonda kitukakatako zakawulizirugamba tukawoleka binkano kama tunaba kuume twalagala omuli ogujja mweraba obadde olaba Akabbinkano.